Lizaako nnyo ku Yugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuuliza ggwe mukwano gwange ali eyo. Gino muhozi Kayini Lugaba avuddeyo n'arespondinga n'addamu Abannakenya oluvannyuma lw'amawulire okuva e Kenya omulebolinga nga gamuyita nti ali 4-star bullet. Avuddeyo n'abaddamu olw'ebyo bye baayogedde. Oli ku Yugi Updates TV gw'atannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako gwe mukwano gwange bali mu diaspora mbalamusizzaako. Kaakati nno panic ne tension birabiseewo wakati wa Uganda ssaako ne Kenya, era bino nga byeyongedde nga tugoberera article eteekeddwa ku Standard Nairobi Best Newspaper eyagezezzaako kulifalinga Gen. Muhoozi Kayini Lugaba Chief of Defence Force 4-star bullet. Kaakati oluvannyuma lw'okwogera ebyo Gen. Muhoozi Kayini Lugaba avuddeyo n'abaanukula. Jjukira eno post gye baakoze etaddewo strong reaction eri Gen. Muhoozi Kayini Lugaba, era ye avuddeyo n'agamba nti abawagizi be bajja kuba nga bamudifendinga ku ebyo ebyayogeddwa olupapula lw'amawulire mu ggwanga erya Kenya. Mu post ku Twitter ye gy'atera okukozesa Gen. Muhoozi Kayini Lugaba arespondinze ng'agamba waati I won't have to do anything against those nini compops. My big brother William Ruto will arrest all of them by Monday morning. Avuddeyo n'agamba waati tagenda kubanga addamu kintu kyonna ng'akola kintu kyonna kyonna ku batumbaavu ng'abo. Big brother we William Ruto ajja kubanga abeekolerako, era agambye luntuatuukira olunaku olw'Emmande ku makya ajja kuba yamaze dda okubasiba bonna. Gen. Muhoozi Kayini Lugaba w'agambye ku abo abamwogeddeko mu lupapula lw'amawulire ne bamulambikako ekintu ekitaamwagazizza. Okusinziira mu article efollowinga ku Gen. Muhoozi Kayini Lugaba comment ku regional security naddala abali concern ku violence eri abatuusi mu community mu Democratic Republic of Congo. Erifaali eno post gye baatateka erifaalinga ekifaananyi ekyo. Jjukira Muhoozi Kayini Lugaba abadde nnyo nga gy'agamba nti agenda protectinga baganda be abatuusi abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eyo mu buvanjuba, ng'era ensonga etwazizzaayo amagye ga UPDF ffe twali tulowooza nti gatwaliddwayo kukuuma ddembe na kutebenkeza abantu ba kitundu ekyo na kuyambako eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kumbe kino kyalabika ng'ekirimu personal interest nga Gen. Muhoozi Kayini Lugaba apostinze ku mukulu gwe ogwa Twitter ng'agamba nti nno ye agenda kubanga aprotectinga batuusi mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era bannabyabufuzi baavayo ne bareactinga ne bagezaako okuwuyaawuya eggwanga erya Congo nti tebafaayo ku bigambo bya Gen. Muhoozi Kayini Lugaba byapostinga, wabula kye baba bamanya amagye ga UPDF gagenda kubanga gatebenkeza mirembe mu bitundu byonna mu Butembo, Ituri ssaako ne Bunia gwe mukwano gwange, wabula so si kunookolamu tribe emu nga Butuusi nti gye bagenda okuba nga bawa obukuumi. Eno nno remarka bino ebirowoozo byakolebwa kusinziira ku decision eyaliwo ne East African Military Leaders mu kibuga e Nairobi, nga Gen. Muhoozi Kayini Lugaba nga promisinze ng'era awadde cooperation essuubi okugenda mu maaso n'ocooperatinga ne articles okusobola okulaba nga batebenkeza eddembe okuva mu ggwanga erya Uganda ssaako ne Kenya eri mu Democratic Republic of Congo. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kusinza okuba ng'otuuliza webalira kwekumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo nagambye gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegatako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza ekiro ekirungi. Mweraba.